Omu ku basajja abasinga okunoonyezebwa mu ggwanga Uganda ojja kukkiriziganya nange oba ojja kigaana si mulala wabula ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Naye era mu mbeera y'emu nkimanyi omu ku basajja abatalina misango mu ggwanga Uganda era ojja kukkiriziganya nange oba ojja gaana ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Many of us tubadde nga tuwebuuza abasajja banoonyeza ki Bobi Wine? Nsonga ki lwaki abasajja na buli kati makaage wakyaliyo amagye? Nsonga ki enkulu eyaleetera abasajja b'amagye okumenya ne bayingira mu nyumba ya Bobi Wine ne bakwata mukazi we nga bamukaka obabuulira bbaawe waali? Nkimanyi bannayuganda bangi mulina ensonga ezo muzeebuuza. Musango ki guba muvunaana? Now njagala owulirize vidiyo eno. Mu vidiyo eno ogenda kumanya ensonga lwaki abasajja they are badly looking for Bobi Wine everywhere. Oli kuva strange. Yakameka. Kati gwasa ngo kyetaga amawulire go bolaba. Kati go kyetaga oyina emyaka emeka kati. Ndija kuwezana. Oyogera kweza myaka. Kalo kyayina emyaka 10 ejama lulaba ne excitement. Kati abasajja boyogera ko Kyagulanyi. Kyagulanyi akuze serebe. Kyagulanyi bajjana kyalira bajjo mu komera batiyetaga mawulire. Naye abakolaga akabonera ak'omutima omulungi nawe kyalira omusiba ali awo. Kira kyetaga kamera. Ya. Kati waliwo omuntu katakyetaga kamera. Tulina levels 3. Masirozo agamba tulina omuntu yetagira ebyentago basic needs. Tulina yetagira loves and belongings. Waliwo level esema gita self actualization. Kati bampuga bali ku level esema yo mu bulamu. Ya self actualization. Hamu kigunda kyetaga gaggawana. Wala hamu kigunda yetaga giving back to community. Kati Bakyagulanyi bampuga they are giving back to community bali mu kibaita self actualization. Tebakyakola kintu kyonna mbagala kamubaga. Tebakyakola kintu kyonna mbanonya relevance. Katika kuyigiriza asani ku myaka jana gy'oyina togereranga relevance na comment na likes. Kati bango kyayina embeera political relevance byavaawa abantu badda ku service delivery kolera abantu bave mu mbeera mbi. Relevance bite bina makulu. Ni politics aliko political showbiz. Yagwako da showbiz. Na entertainment showbiz yagwayo. Nzembera mu entertainment. Niyo muyimbi wajanga yeraganaga. Era abantu bamuvuma amalo n'amala n'agwa. Kakati mpuga balaze obaseruganda bako budde bwaffe. Mpuga balaze obaseruganda. Nti muwanga kivumbi wadde watuyisa bubi. Fika tukubeererewo era ensi yagambye bana abasajja bategeera. Singa abawo room for negotiation. Abantu ba opposition especially NUP. Okutyama ni President Museveni okwogera ku nsonga da kivumbi obutajjawala kino kisoboka kubaawo. Kisoboka. Era sawazi ne kitasa kivumbi kati nkugambe nambishi bali mukwogera ne government basonyiwe kyakula. Kati bya baby mu ne kivumbi mwali. Otuka ekiseera government ngo ino gyefulira ko musiro. Kati bili byakabampana eyo yagala simanyi social media views bigwawo nodda ku table. Government we malo kutambula okwogira gakala yentufu. Omugezi wakola. Kati mwabawumba tutu bafudu migere muri mugasa kibuli musanyi tubaladeko tusabule mananga asabude ebi comment ba mubiriye basonyo Kyagulanyi yakola ki ekimuso bamusonyo bangambya ina statement yakola musimanyi basanjage boche bazita terrorism ki ne kivumbi labye bimusibya. Alright and please kamaleyo bazita terrorism tukuja wena ina ko bakita batya terrorism bakita terror state bazita bata sabu simanyi babiyita mu subversive nabadde ku program emu ne basajja mivule security nankubira nanga mugwe bajjo byogero manye misango gitu bavunaana hapo kati omuntu omugezi nga banambeshe bateesa outside the camera kuba Kyagulanyi mu Uganda yetagedde embere waba yakola ensobi bamusonyiwe twabona ko mpuliriza kivumbi waba yakola ensobi bamukoleki twatagala harmony okuzawo opposition ya Uganda twabona ko ku scenario ndala mu NUP we waliwo kuku endugiriziganya wagati wabamu ku bakulu mu NUP ni government okulekula Segirinya ne Sewanyana idukiranga era bavayo nga batempuga yatesa ne government okusasegirinya ayo kidinga mpuga kyamuletera obuzibu mu pate mu basiru mwe mu bafutu migala batategeera mu bazolo mu katunabere mu basiru bamwe ne kuno kuledi kulika abantu abakulu ku TV kulika abantu abandaba nga ba diplomat nagamba kubibakola ku nsonga da Segirinya kituse waabwe abakumanga mbano omuli bategerenga bafutu migere kati kitu batuse ko tebalina kuteesa na government asa ni government ziteesa zonna Trump atesa ne wa Ukraine ne Putin kati super powers zonna za America zi Trump ziteesa politics kuba kuteesa kati ekyaleeta obuzibu nti abagwagwa bajja ne bawamba space y'abagezi
kati mpuga bw'ateesa ne gavumenti batasegirinya ne sewajjana basaba kubanga mwe abanoonya political mileage nga bw'okyogedde mwe abapolitical bagira relevance mwe abanoonya relevance mwe abakuba naye mpuga tiyakola kirungi kati kibakikole ku kivumbi ekitaasa kivumbi kyokka nkiddamu nze ndi musajja mulokola ate Katonda kuteesa na gavumenti ate ekinatasa Kyagulanyi n'ekiriwa ave ku hide and seek bali mu kuteesa bali mu kuteesa kati mutegere oli mwalina kabuvubuka nga muwunya kabuvubuka temunanyiga kunaaba kati mwayigiza okunaaba gavumenti yabalaze nti kati bagobyeko kabuvubuka awunya kati agamalala n'obusiru bugenda bubagwamu kale mbadde kugamba nti nze bajja nabira badda ne munvuma ngomanye emyaka gye banvumidde omanye emyaka gye bampidde state agent naye nga nze wembeera ku kituufu nnemerako nzekka kuba nagamba asa nti okulonda kwakisirwa abantu bakirabye mbadde nga banvuma emyaka 5 tekyagala kulonda kikolera Museveni naye bagamba okulonda akalulu ka Museveni bakirabye kakati ate kati leveddako kuteesa tula ne Museveni obeeko ky'omusuuza omugambe so Mr. President taba kivumbi taba political prisoner bange tabesije mpaye ebifo bwe biti mu government kubanga ekijje temugenda kuddamu kulonda kale tuyanzize ontegedde bulungi kati olaba musajja akulaga asiba personal doctor we eyamujjanjaba yamuwunya okufa nalabye Besigye nga mulwadde amaziga ne gampitamu nategedde omutima gwa President Museveni personal doctor we yabutaasa obulamu bw'okubanga yafuga eggwanga kati nakati gwe Kyagulanyi gwani gwe kivumbi gwani manyi Museveni alina calculative moves akulaze enkutte Besigye kati gwaddeko gwani kati tuyina kwejja mukabampane wabafuutu migere nze kati kankubulire nfuna views ku internet okuzina bakulu ngutanga bampana bajjo waffe naye ngagamba bajjo waffe naye njala emuluma kakati nze ekituufu mu buyinza Museveni yateesa ne ba Paulo muwange Kenya najja n'abeefulira buki omuntu omugezi owuliriza omuntu omugezi otula oyikiriza waba ku nibyo bisawo omuntu omugezi osanya kibayita mu conflict resolution kibayita win lose win ne lose win sikategedde awo mu conflict resolution kankuyigirize nkyogere mu Luganda ate polisi ayasana oli musiro ayito tegeera kakati bwoba oziyiza kakati mu conflict resolution ndalisebya ekisirubi kakati ayito tegeera asani mu kusolvinga conflict olina okkiriza n'owangula ne bakuwangula waliwo wakkiriza n'owangulirwa give and take situation baku nicho kati omuntu omugezi kyakola you have to be submissive you have to compromise you have to collaborate obaku nicho firwa mu kusolva kakati Kyagulanyi kyali mukola nambe kyali mu bakolera kyakola nambe yasoba okay moving forward kunsonga da Kyagulanyi nabendi kubona minister wa information ni ICT Dr. Chris Balyomunsi yenga alikuba nti Kyagulanyi tibali kumunoonya aye diplomat eriye we waka bagizako okwavatinga situation eyakavuye sobola okubaawo bwemba yendigoberera ebigambo bya General Mpozi Ken Lugaba ne bali omunsi kumukutu gwa X byawukana n'ebya minister Balyomunsi byali kwogera ye general insistinga nti Kyagulanyi tuli kumwenda tuyida kumugema oba tutya so now bajjo ekitufu ku Kyagulanyi naye kiriwa because ekitufu ku Kyagulanyi kati eri yabakuba nti government eno ng'efe ya Uganda tosobola kuba nga weekwese ng'eri kwenda yadema kufuna kituufu ekyo because erina capacity esobola okutta bambega bayo almost ku buli kyalo because balina structures edendawulo mu ISO balina structures mu DSI n'ebitongole ebindi ebya government ebikola ku ketta so Kyagulanyi bakuba nti tali kuboneka ng'ali mu iwanga minister akuba tuli kumunoonya ate CDF akuba tuli munoonya so ekituufu n'ekiriwa bali kumunoonya akababuze ali basinga magezi oba bali just mu hide and nabadde nkugamba waganyo kitegera ebituufu waliwo oluko okusiba Kyagulanyi yakola incitement y'amaanyi kwa nange video bazimpereza nenzikola ki era nze nasindikira Kyagulanyi message personally nemuga Kyagulanyi wetegule mungu okulonda kukoza eki kuwedde plani y'amagye yali yagala kukwata Kyagulanyi emwe isenga Besigye omwana oyo Kyagulanyi abalowooza nti musiru mwe basiru ebintu bibiri mu nsi omuntu yenna bagamba nga nti President Museveni tategeera yaba tategeera omuntu yenna bagamba nga nti Kyagulanyi mwalimu basiru naye aba omusiru bwe yategeera nti embeera egenda mutuukako ne yeetegulamu kakati okutegula kwa Kyagulanyi kwaswaza security nti erimu ebituli nti olaba Kyagulanyi gumbadde muteekako kamera buli ddakiika abapulukako n'adduka
ekyo nno it is a shame to the security of the country. Kati security erina okwekaza okuteekawo embeera eyo yonna tunoonya Kyagulanyi naye President Museveni yasonyiwa Kyagulanyi era President Museveni yalagira amagye gave wa Kyagulanyi naye security ati mpuliriza security yateekawo biripoti ati mpuliriza naawe nabwe oyogera malala security yateekawo biripoti okuziyiza okuswala wa mukama waabwe kuba kya buswavu presidential candidate n'akudduka kono tomanya waali tubakuba mu nsi tubakuba mu nsi ngunjufu singa CDF bamugoba badda akulikwa ye top security office tubakuba mu America CDF abadde mugobe kana yali n'okwekaza okulaga nti omulimu gwagukola ki ekikwera Kyagulanyi n'ekiriwa mugeme oba kusigala nga yekwese because twakibona ku mu 2020 twakibona ku 20 I am the moderator moderator program atogera kati bunze guest kakati best of mobu de oyogera nze ngansi kakati mpuliriza asani atokiriza moderator kumalayo point tokiriza guest abaya kogere no golete endala kati ekituufu owuliriza kati mbadde nkugamba nti ekituufu Kyagulanyi bali bagenda mukwata era ekiddako kukalina ambeshe bali mu Tesla ya government basonyiwe Kyagulanyi nengaba report yavuddeyo wiiki ewedde President Museveni yalagira amagye gave waali naye olw'obuswavu bwa security okuba kuba ekimmooni bakyekaza endiriza utegenda kuba bweti endiriza utegenda kuba bweti withdraw ba advisor amagye nigasigala advisor President Museveni ku security anyo yasinga commander in chief wakola order alemiza amagye ku site President Museveni wakola order aina ba advisor nsobola kyabalonda kati advisor wa President Museveni ku security bamugamba ogiroleka y'amagye bayinza long element ziyinza okuyingirayo nezikola ebikyamu nenga muto gwa President Museveni negotiation eziro bino nkubulira bya munda yasonyiwa dda Kyagulanyi era bino byenkugamba ompira gugwa bwe gutugwa Kyagulanyi asonyiyiddwa ne asonyiyiddwa nga akomyewo nga alina eddembe kwa President Museveni kyayagala ku nsi kyokka buyinza kasita muleka n'alayira n'afuga talina kyayagaza Kyagulanyi kubanga byakwasa muwanga kivumbi okwata muwanga kivumbi ne Kyagulanyi alina okugenda kweje emisango ekyokusonyiwa Kyagulanyi kirekawo element efe yakabanje ate katonze oyagala nkube nupo naye sijja gikuba kati lero ndi muntu mukulu sagala kuba nupo kabanje gyesonyiwe kasana oli wa nupo lwaki togezera okabanja bagamba gwe kabanje kati gwe weesimbyewo gwewazenga independent inakaluluko wabanjiza kaluluko Kyagulanyi kati gwe lwaki kakolemya okubanja okabuuza bajja atabaddeyo gwakali gwembulya kali wakozeewo okyasa ne kukabanja nziramu ngala toseka nziramu kibatwakabanja oyagala nkube ennuupu kale oli ku kati kyembadde nkugamba kati lwaki otidde okonziramu kakati obadde yaga kuntomeza sijja leero sijja kuba kati kyembadde njagala okugamba Kyagulanyi kyalina okukola bw'abanga agayagala okusigala mu politics wa Uganda ateekawo room for negotiation ate bw'aba agenda kuddamu okuvuganya ng'ayagala kubiddamu abeeko byasuuza gavumenti Kyagulanyi okuyingira mu kalulu kano singa yagamba nti sipiika wa parliament anaabawanga wange actually bandikikoze constitutionally ne bagamba nti oludda olunaavuganyanga ne luwangulwa tujja luwanga sipiika ne baminisita oba kale deputy speaker oba deputy speaker ng'erwanda bwekiri n'agamba akalo tujja kabaliranga ku district byabaka majja kulangiriranga bintu bivudde ku districts na constituencies ati ebyo bilimeti kuida nge parties dimaze kutyama anti mpache kugamba anti zengambi negotiation iPod kufora ngeyo obasobola okwogera ku nsonga dityo nupi yali yalumukayo anti nupi anti Kyagulanyi abadde mu politics wa chana kitoka tayize Kyagulanyi yebuli jamanyi nti Museveni bamujjako na social media na kuogana kati agenda muntu nange nakyukamu Kalola byombuza Museveni asobola okuyikiriza okukyama n'abo opposition nga issue ya kugabana buyinza Museveni asobola Museveni akkiriza the former rebel Museveni akkiriza deisaba yeke Mugambi akkiriza atyame ku meeza ni Kyagulanyi nga bajagabana bifo mu government kati Museveni wakwifo kankobuuzi Museveni wakuwa prime minister bagenda kola ki Museveni akkiriza ne yesigaliza obuyinza n'akola ki public PRO bagenda Museveni bimuluma yandibadde awo banita amongi speaker tali way for this tayibwa tali way for this ati bamala kusala bayi bafuka ba Museveni tayina opposition bya wabifu basebagati yakola ngana baba ji sema mbuza basebagati sema mbuza ati yuliriza oli kumbuza ndikwira mbajo basebagati bakola nga bifo bano ba mau ba beti amongi baba UPC n'abandi bawe bifo
abawa kumukolera nawali hati aye bwe bapewa sharing deal Kyagulanyi bakati ba minister oyina bameka nti 86 ati mpako 20 ekyo kyandawulo kati omanyi lwaki kisoboka singa Kyagulanyi yava mu ntalo n'atatunulira bano bampuuga babbajjo n'ateekawo embeera egabanya obuyinza Museveni abugabana ku pressure Museveni okumugoba kuba president agabana naawe naye bannayuganda muganya okuyiga okufuna abakulembeze abagezi kano akalulu nali kasubiramu kimu nti bannayuganda tuteekawo pressure y'amaanyi naye Museveni nti yatusinga ebyobufuzi yasooka ku dividinga yo opposition opposition yebadde erwana opposition ng'enyalemu eri ku bbakamaleyo naawe ate babuzi asa toproving abantu tuyagala kwogera okkirizanga moderator mbadde kugamba nti opposition sigeragenda ku bya Besigye opposition okwata Lukwago n'omuteekako bali mwezo ne mutatula mu lumu kuteesa kyawikendinga opposition oyogera kusinga zikamale point zange ombuuza kibuuzo nti Museveni asobola okukkiriza nti opposition singa yabuuka akatego ka Museveni ne bafuuka omuntu Museveni yandigabanya obuyinza nga Lukwago Semuju bani bonna bali omuntu omu ne bateekawo embeera nga mu Uganda abantu bonna bakuuma akalulu ka Kyagulanyi omuntu omu ne bamanya nti Kyagulanyi awangudde obululu nti awangudde president Museveni yandikkiriza nagenda ku table and it would have been inako yandibadde international deal ne yandibatuuzizza yandibadde president wansinga Museveni bwemunyigiza lwomuteekamu eyo mbeera akuwa obuyinza naye kati muli muri reluctance nga tujja mu break Dr. Kizza Besigye Jacob nti ye mweteefuteefu okutusani Museveni aye ali kwenda ku agenda kube ku item ndala Museveni ovali mbuyinza ebyakyanda singa buuna kuncho Kyagulanyi nakumata alikwenda kutusani Museveni agenda yandibaire efaanana etya agenda yakukyagulanyi bw'okuba nti mujje kugabana buyinza kiyinza okufaanana ku n'okulya na Uganda olukwe abo bonanga Museveni abafuze emyaka 4 ali kujja myaka 45 bo bakuba nti ffe twenda change ide twenda muntu ajja kukola na Museveni nga Museveni president omugezi abala bwati president Museveni asigaze emyaka emeka kuba president wa kakati Mzemba Kyagulanyi nyingira government nesharinga ninwaniro ngoli bwagenda kakati wali kibaita nacho calamity kuzisoga poliza tuli ku TV nacho calamity age is a factor omuntu omugezi asa nikuliza kano kangamba age is a factor omuntu omugezi oyinga nomanya deep secret bwekola nofuna connections maji nofuna international connection bomba nochiunzika magezi sibi akonga naboga kati mwagano gabana mwafu nda kongatona vako radio mwagano kutula mwafu kusanyuka TV program ebiwulire ninzasa ni mwanganja kabutala ni Bajjo tukaliwo katono kati tulikwira watavao kati mwagano gabana mwafunye iki ngobuuza mwagano gabana mwafunye sebenta so agabana buyinza asobola ngo obunyigiriza boteka wa amaanyi agabana atanga buli kimu yakirina boteka wa amaanyi Museveni ayagala entebe omusajja afunya abaka ba parliament kumpi 8 ku 10 sebo Bajjo ansebo webale kuweereza ali soba yokuba era webale kukola mulimu gw'amaanyi naye Bajjo waliwo akantu k'olina okumanya okuva ne leero nti politics wa Uganda yalimu ba business people nga yes politics wabula business ekyo ky'olina okimanya Bajjo abasajja abo ba defendinga yes n'abasajja abo baganda abasajja abo bazibu bajja abasajja abo baatuuka ekiseera ne bagamba nti bo bajja kulwanyisa Kyagulanyi si kulwanyisa Museveni jjukira statement eyo tujjemu bino ebya feelings ebya misunderstand katugende ku level ey'amaturity okutegeera bajja nkufuna sebo nze siri muwemuzi kujja kuwemula kuvuma nze eyo politics simutambulirako naye Bajjo omusajja yali munnabyabufuzi omugundiivu n'agamba akoze ekibiina era ye ekimuleeta kulwanyisa Kyagulanyi nze najja nakasuka tawulo teyayogera nti kulwanyisa Museveni ekintu ekyo kyannuma ng'ate omusajja oyo omulaba muganda sijja mwogera mannya omutegedde ne kakiriki ke ne bafoominga ekibiina si kuvuganya Museveni wabula for their personal interest nti baagala kulwanyisa ono abattira business bo babadde mu business ya opposition ekyo kyoyina kikkiriza oba kigaane
abasajja abo toba defendinga, abasajja abo batunulira obeetegereze. Jjukira mwami Kyagulanyi yatuuka ekiseera n'agamba nti mujja balabira ku bikolwa byabwe. Bajjo politics si business. Nti nvudde mu NRM njawukanye ne Museveni, mbadde mpagira Museveni nfanfe wange, kakati nange nkole ekibiina kyange, ate ekibiina nkikole sivuganya Museveni, ate nvuganya Museveni. What kind of nonsense is that? Credibility kijjo standing up mu byobufuzi bya Uganda. Bajjo buli muntu yenna alwanyisa Kyagulanyi Muganda. Nakulabye ng'oli ku TV, Baba TV, ng'oli ne omusajja ono, omusajja asinga omutima omubi oyo, basajja mivule yagula embizi ne zivaamu ente. Omusajja oyo mubi. Bajjo mutemwetegereza nnyo bantu babi mu Buganda abagezezzaako okusuula Kyagulanyi. Temubamanyi, mubatunuulira liiso nga baganda bammwe. Nze nina gwe nagamba Bajjo nammwe mukimanyi, Museveni akimanyi, baminisita bakimanyi, amagye gakimanyi, security ekimanyi nti baali tebasobola kuwangula Kyagulanyi era tebamuwangula. Nze n'omukono nguteekayo mwalaali tebalina we basobola muwangulira. N'olw'okuba Abaganda tuliko ekisiraani, tetweyagaliza, tetumanya budde bwaffe nti butuuse, tetumanya kyakola, tudda mu kwevuma, tudda mu kwerwanyisa, twadda ku Kyagulanyi. Ne bwe banaayita emyaka 5 tetugenda kuddamu kufuna musajja nga wallahi. Era bagenda tuwandika ku tukole debate nga y'Abannayuganda bonna tugijje ku Buganda. Aha, kati ekintu ekyo okiraba nkitegere ekyo ky'oyogera. Buganda si ye Uganda. Anti Bajjo ekintu kino njagala okitegeere nti ffe tusooka kuzimba ku unitinga Baganda bano kyekirwadde nti ojja ggwe ne bakukuba omwana wa waka. Kati lwaki tusooka ku unitinga Abaganda? Abantu b'engulu batambulira wamu, Western batambulira wamu, Eastern wamu. Ekizibu kyaffe abasajja bali abakibyamu bo balimu mu kulya, tebali interested na mu leadership. Era balaba Kyagulanyi nga ali so focused, ali so determined, batandika omukuba. Ne bamukubye wawaatuuse agudde. Gw'okima waliwo Omuganda yagamba nti we gunaatuukira ogw'omukaaga 2025 nga Nuupu agikubye ekigo ali mu kkomera kati. Muganda Bajjo generation eno ndalamu, generation eno mpya. Bayibuli ogimanyi gwe Bayibuli nkwesiga ogitegeera. Bayibuli ekugamba generation come, generation go. There is a generation which is going, but it is still hanging on. But its time is over, believe it or not. Nothing stands forever. Kale toyanza ssebo. Nkwagala nnyo Bajjo. Honorable Kayemba Solo. Leero ng'oli ku foomu. Lwaki? Ebigambo byogedde. Nete munsasula. Mbyogera n'okumpereza amafuta Honorable. Ate tukusasulira ky'okolera ggwanga lyo. Ogwo gwe mulimo gwe wakwata. Gwe mulimo gwe wakwata ssebo kuweereza ggwanga lyo. Sebo obadde otesaki ku mulamwa gw'obadde ofollowinga Honorable Webukoma Nsimbi akomawo mu kisanja ekiddako. Mbawulidde nga mwogera n'Asani oyo nga Asani takukkiriza kwetaaya. Ate Asani yazze kumpuluvinga. Simukkiriza kwogera bya bulimba. Ate Asani yazze kwetaaya era omulekeramu ko naye n'ajoga. Nedda Asani ayina okwewala, ayina okuleka oyogere kubanga bwe lwayogera ennyo Asani
afuuka defender wa regime ate nga kya defending ale kidefending ate tayagala kuwuliriza oba tonabalayo point nga yerese ebintu